ekitali kyogere kizimba ku mwoyo. Awo nno munnabusiro bwe nabatontomera basajja nkweso, mmwe ekyabatambuza akannajinnaja okukira ow'embaliga omubikira ennyina. Nate lubadde buno bwaŋŋono buteekwa kusuuka na kituyi, era na kino kituuke kuwoguza ebbeeyi agolomodde ensi yattu emyaka 34 kati nga yeebakidde ne ku nkasi nnenda afuluuta, anaatera na kutulima munnawete nga nnyina embwaga. Naye bannayuganda twebeereremu nnyo ku luno twebeereremu. Tukusiimye nnyo muzeeyi, naye bambi Kyentebe bintu bingi by'okoze naye si batono abakunobye. Emmeeme ewudde muzeeyi nze nkubuulira, ate n'azina obulungi eddumbiizi yeeresa, byonna ebikuyinze tofaayo genda wummula. Bobi Wine Kyagulanyi gwe mukwasi ey'ensinga atutabaalire abavubuka atumwesiga, ate nawe kitukusanyusa nnyo okubalirako eri omuzzukulu n'obutafuuka katta buteme yeremera ddala okuta ensiriba eyo. 15 Septemba 44 wazaalibwa, ntegeezebwa 86 wabuza n'amaanyi tewakonkona, nga nze olwo sinnazaalibwa siba wabuza wayingira, ntuumu za buwangwa zokka ze twakufunamu, kale kiruma nnyo mu majjago. Bulemeezi Luweero gye wayitira nakati owandwa Lulusu, n'erinnya eryo okuliwuliza ngamba babuuza n'embuga. Wamala tamaguze Nakaaseke tubuulire ku by'enkugi, teriyo mirembe na ssanyu, waliyo biwoobe na nnaku. Bw'okwewaŋŋamya Entebbe awo mirembe gye waleka, kyokka n'okuyaza abatuzaala nti kasita mufuna ku tulo, yiiffe tugemulirwe tulo, ng'eno ebyaffe bisikulwa. Tewakoma okwo n'otuguulika mu gavumenti ey'ekiseera, naye olw'obunnanfuusi emyaka enaawe gyayita bwe tekyakumalira sebo ne weeyongeza Entebbe. 96, 26 Ahmadu ne gakuligijja, 2011 ne 2016 owannakigwanyizi ne bweyerula. Ebyo nze binzengeera nnyo na buli kati ekibuuzo kiikino, onoofuuka naggwala ateetegula ddumbiizi oba olinda nkindo ng'era ekitava ku ssengejjero. Kati tuleese Kyagulanyi tugeze okakwata mwezi w'obutwa gw'onoofuuka mulungi omu ng'abalungi ndagala nnamu, tezigwa mu lusuku nkujuukirira oba gwe tokitegeera. Fenno tukikusabye mu mirembe kijjajja wummula, bazzukulu ebitunyiga lulundu nnyo mu mulembe gwo. Temu obukanduza obusiikuze nguzi ntoko, n'ebikozesebwa bibula ab'omu musiikuzi. So nga by'okoze bijjajja tuba bakuli ku lusegere, ye ate bagamba eki empeera bo bafuna kusakirira mbuto zaabwe nakugejja masakiro. Baali batusendeeka byokwerinda bigumu ddala, naye nga bitugasa bitya mu Uganda eyakyoluka. Ate ensaasira kusaasira bebekulu fulufiga bakukwenyakwenya okufuna obulabolabo. Abo beerabidde bbanga lyonna babadde olwabwagizi bwa bannayuganda ziringa nkimanto zisekanga eno ekibira kijja. Kale n'obuuza ekibira bwe kijja mmwe olulibo ng'otamuliralamirawa, naye era sewusiru butoseewuunya kubanga obugola abuyita buganzi. Mazima laba ye ebyobulamu bye tulina emmandu eyunguka ezziga bannanga olw'okubaaka kubambange emmese kagissa zina, ffe kwe kutegebwa obukubokuba obw'okutimbwa bbula. Kagibeere mirimu abantu tetulina, Mukama ensi yakennugwa, ng'ate n'ab'omu buntu abagiweebwa bamunda nnyo era abasunsule. Emisolo gya kibigiya egibinikibwa egituukibwa, ebyenjigiriza biseera busanga naye mu nsi eyamaamirwa, n'ebirala bye soogedde bafukunya nnyo eby'envumbo. Kati nduyira nga nkusiibuza ekikulu ennyo nti wummula. Ne bwe mwenkana abayimbaavu empewo abatenguke, waluta ateesonyiwa kisawuli awuuka na kkomo. Ye abanga okuwummula gw'olinda muzaata kulokoka, tolinda ebitasoboka mpozi okutufiirako, bw'ate bujinga omulokole awayiredde maama Fiina. Ngera bulijjo okusiimuula engalo kuva ku mukkuto, naye nkimanyi bulungi era nti Kadondi tabunira nga tannaba kukuuka kitengejjo, ate ng'amaddu g'akawuuzi ne bwe gali kati olubombo tegamalaawo kyalo. Mbasaba ebigambo ebiri omwo bibanga bikuyinze nnyo obuzito bisange mu kitabo Olulasangeye kyenkolako ekisondebwa bannayuganda. Bannayuganda era mu nsuula omukono ku kitabo ekyo kyempandiika eky'Olulasangeye tusobole okubeera nga tukimaliriza. Olulimi Oluganda olwedde nnyo lufumbekedde mu kyo. Awangaale Semunywa Kyukyu olusubi olusajja nandasibwa muge. M Sounds, check it out.